Wabaddewo akasatiro ku kyalo Kame ekisangibwa mu kibuga Mukono ku luguudo lw'Ekatose Enkuba etonye mu biseera by'amalaga eby'emisana bwe yonoonye ebintu ebiwera n'okuyingira amayumba g'abantu. Eno emmotoka ne pikipiki ttaano ezibadde zireeteddwa okwozebwa zirabiddwako nga zitengejjeza ku mazzi. Mbadde boda ziri wansi omusasi waffe watuukiddeyo nga poliisi n'abatuuze bakola butaweera okulaba nga bazinnyulula era baleese kasiringi 2 naye nga buli emwegezaako okunnyulula emmotoka eremesebwa olw'emiguwa okukutuka. Abantu bakuŋŋaanye okulaba engeri mukoka gy'abadde akuluggusa emmotoka ekisannyalaza entambula y'ebidduka ku luguudo luno. N'abatuuze ku kyalo Lweza omwala guno gye guyiwa nabo basobeddwa olwa mukoka okwanjalira mu mayumba gaabwe nga basinga tebasigaza wa kusula. Ebikopo, bulangiti, amasowaani n'ebirala nayo bisangiddwa nga bitengejjeza ku mazzi. Mmeeya w'e Mukono Fred Kajimu avumiridde engeri emyala gye gyakolebwamu n'asaba ne gavumenti okubongera ensimbi. Abantu bazimbye mu myala naddala factories nnyingi ezikoleddwa mu bitundu byaffe zizibye amakubo g'amazzi mwe gaali galina okuyita. N'olwekyo amazzi ago okuba tegalina we gayita walala gajja ne geenyigira ku sayidi ezimu ne gatuuka okutuuka wala. Ekirala ti gavumenti ya Uganda erina okutunuulira nnyo gavumenti z'ebitundu local governments okuziwa ssente ezimala okusobola okukola ebibuga byazo n'obiteekateeka obulungi n'okukola emyala bulungi. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.